owaye essaawa zino 10 egw'ekiro kaki akagenda mu maaso ko yakoze yasitunonye baana baabo balabye abaana bo Hi, how are you? Fine. We'll be back. oyina n'ensente ze Uganda oliwanga bikuriza abadde ono omwana muto omukulu Yakibidu Johan omukulu famire ekomyewo kulya Christmas eryokeddeyo famire yonna ebadde teri mu Uganda ebadde teri mu Uganda era tuzze ne bakyali bange wano tubaanirize baabo batuuze tulabe nga amasanyu mangi nnyo bangereza baabo bakomeddewo ddala oba baddayo tulaba abaana bangi nnyo be bano be ba fastibon sajja tabali lwazaalo nkyafulumya zino kopizi ezasooka fastibon yaliwa fastibon hana bawubireko oba hana jangu hana amuzeeko hana ogamba otya hana tubadde tumanyi n'oluganda walwerabira era nalwerabira bwe ebibusiga biwulira akigenda gwe ono yani lina ya second boy third boy lina ogamba otya kulikayo nedda gyagambye muddayo mangu sipiidi weeks 2 mugenda mubadde mu misinga Uganda kiki mubadde mu misinga eno kiki mubadde mu misinga wano eno wanyogoga nsi ki UK ate enseenene obadde ozirabako eyo tewali ate ono omulenzi ono bamuyita Johan Kyakibidu Johan oli bamuyita Jona how are you Jonah how are you we'll be back thank you okuze ogambye ono obaye bakubye ekikumba mulabye ya second boy ogambe otya amanya Jonathan Sentamu accent saba yogera Oluganda bano bade boogera Oluganda baino jijayo kale soko jibabuzeemu bagitegeere sitegera bulungi no accent jibabuzeeko mu towebwala bwala yo guys what's up guys you right Simana oli mugoberera ono uno yayogera Olungereza I don't really speak it, but I do speak it. You don't really speak abadde batamanyi baana bamazeyo bbanga kibuye buli December bajja kyebaba balina okumanya buli December balina okujja netulya Christmas baze bokka oba ne maama wange ebyo tubibuuza nnyo lwaki leka tugende tulye mbere tujja kuyoola
wakuba totumaliddeeyo twakubuuzizza byonna Cookie Promotions. Cookie Promotion. Yeah. Guys, don't forget to follow. Don't forget to like and subscribe. Alright. Soko otubuliremu. Nawe oyimbamu kulaga nga taatawo oba Justice. Osamba mupiira. Ekitegeeza akapiira wali wonna. Oyinza otugamba osambamu akapiira naye nga akapiira kakabalaza. Kawera. Ate ono ye omuwala ye akola biki? Okola biki wamma okusinga? Kuba ono ye atugambye kapiira, gwe swimming. N'omupiira. Ate ono? Nzanya football like Football? Owagira tiimu ki? Haaland, of course. Manchester City. Manchester City. Omukulu, tiimu ki gy'owagira? Liverpool. Naye nga bagikuba nnyo. Ate ani ali ku top ya timu? Ani akuba? Amanyi muliwa. Owaye, omanyi buli omu abadde ambuulira. Okola biki kuba oli wa swimming omulala wa kapiira? She sings actually. She has one of the best voices. Me, I don't sing. Amasoko gye. Dabayo, soko gye. Tuwe mu akapiira kale. Katini. Christmas tulide bakyali waffe Kiyingi ono muko oli Alex. Ono muko oli Alex. Oli bamwita Kyagulanyi naye. Aliwa ono. Sabo Kyagulanyi ogamba otya? Aha. Okudda waka mu masala. Okay. Obubaka bwo eri abantu abagenda mu Christmas munaku enkulu. Mbagaliza ennaku ezakabi nnyo. Nange abakola ennyo mu muleeko. This is December. Life is short. Nange muleeko ne family yammwe n'ababaagala. Beere nabo kubanga tetumanyi kiki n'abawoonkya.